I'm President Ekiwa kya Buganda DJ tuli mu Buganda wano ate nate muzana wa Ssaabasajja Kabaka ndoze ekiziba kya Buganda kituufu okuyimbwa mukawaayiraako kaada kikiri akalangala disitulikiti eri mu Buganda. Completamente gloriosa in quanta Buganda Yamanyi wanyo ekwangaya Eko Toresito Presidenyo Ora Buganda Yafe Ejiwa Charuga Gataba Ganafe Kuchikome Zemaima Kaimbaja Mesikena Sama Sakya Paraka Asani Apuku Uganda Yaina okutuula tusaba otuule kujja kubala baka palamenti abadde wano bajabale bassebo mu ngeri enjawulo era mu nnyingi tulaba okugala omukisa guno okwaniriza mwannyinaffe Helen Kimuli yatuva ku maaso ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule ng'omulwanyi wa Mige afiiridde mu ntabaalo afiiridde Fufeta abasajja n'abakazi abazigu twagala okusaba bamalayika abalungi baggulewo enzigi z'eggulu ayingire kubanga ebibi byonna byonna abikoze. Madam President, like you are aware, we had given an opportunity to these members of Parliament to just say their names and the constituencies they do represent. Kindly allow them to introduce themselves, then we go to the next program. Funa Esala Etondole omuntu agenda okusabisa wano n'okuwaayo okuwonga omwoyo wamanyiraffe eri Mukama Katonda waffe wetegeteeke abamakulu abamaliza okweyanjula tugende kusaba essaala eyo benaaba ewedde tugende ku bimuli. Honorable, please go ahead. Your Excellency, Lord Chief Ronora NUP, n'abakulembeze mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Nachimuli, tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Owa Mukama gye tuva ate era gye tudda. Nze Zahara Mala Luyirika, nze MP wa Makinge West Omulonde. Bumula mirembe maama wange ow'effumbe, bumula mirembe omukyala omulwanyi Namige. Tukusuubiza eggwanga lino tetugenda ddireka ligende tetutaagala ligende. Bumula mirembe Nakimuli. Nabaddako erinnya lyo likyukiikirira. Programu giraba obudde butono nnyo butuyina banyabule bassebo okkirize enteekateeka eyo. Yabo, Madam President,
all protocol observed. Erinnya lyange Nzeruho wa Sebina Javira, mbaka omulonde owa Nyendo Mukungwe okuva mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Umula Mirembe Mwanyinaze Nabenza. People power, our power. Nze Kizza Hakimu Sawula, ekibiina kyansindika Nunule constituency gye bayita Bukoto South eyalimu Dr. Kagabo Twaha era nabinonera. Mukama Katonda amuwummuze emirembe. Amiina. People power. Your Excellency, yenze Luyimbazi Nalukoola owa Kawempe North constituency. Mukama wange kitiminyo taata ola bulamu mwannyinaffe ono kitubuulira ffe okubeera mu bulamu obuli papasiivu obwekiruubirirwa nga bw'oba olina ekigambo eky'amakulu eri ensi eno kyogere kati kuba tewali budde nekibuli teri abuusabuusa nti abadde akaayanira obwenkanya enfuga ennungi n'eddembe ly'obuntu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Our Excellency, under NUP leadership, life is not measured on the number of years you've spent on the earth planet, but it is measured on the impact you've had to your community and the number of lives you've touched. Helen Nachimuli, thank you for living an impactful life. Zambari Blossom Kasa is my name. Thank you very much. National Inspector. People power, our power, Madam President, Erinnya Nze Kadabi Jimmy, MP owa Buyikwe South Constituency. Tutuusa okusaasirako abantu b'e Buyikwe oba Honorable Nakimuli wamu n'abantu b'e Kalangala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba omwoyo gw'omu
abasore bajja butuleko. I'm President ekiba kya Buganda DJ tuli mu Buganda wano ate nadde muzaana wa Ssaabasajja Kabaka ndowooza ekiba kya Buganda kituufu okuyimbwa mukawaayiro ako Kabada kikiri akalangala disitulikiti eri mu Buganda. Buganda yamanyi banyo ekwangala ekobeto tolesinto twesinenyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava yalina okutuula tusaba otuule okujja kubala baka palamenti abadde wano ajabale bassebo mu ngeri y'enjawulo era mu nnyingi twaba okukwala omukisa guno okwaniriza mwannyinaffe Helen Kimuli yatuva ku maaso ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule ng'omulwanyi wa Mige afiiridde mu ntabaalo afiiridde nfufetta abasajja n'abakazi abazigu. Twagala okusaba bamalayika abalungi baggulewo enzigi z'eggulu ayingire kubanga ebibi byonna byonna abikoze. Madam President, like you are aware, we had given an opportunity to these members of Parliament to just say their names and the constituencies they do represent. Kindly allow them to introduce themselves, then you go to the next program. Funa esala etongole omuntu agenda okusabisa wano n'okuwaayo okuwonga omwoyo gw'amanyiraffe eri Mukama Katonda waffe. Wetegeteeke abamakulu abamaliriza okweyanjula tugende kusaba essaala eyo benaaba ewedde tugende ku bimuli. Honorable, please go ahead. Your Excellency, Lord Chief Ronora NUP, n'abakulembeze mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Nachimuli, tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Owa Mukama gye tuva ate era gye tudda. Nze Zahara Mala Luyirika, nze MP wa Makindye West Omulonde. Bumula Mirembe, maama wange ow'Effumbe, Bumula Mirembe, omukyala omulwanyi Namige. Tukusuubiza eggwanga lino tetugenda ddireka ligende, tetutaagala ligende. Bumula Mirembe Nakimuli.
nabaddako erinnya lyo likyukiikirira kaprogramu gira mu budde butono nnyo butuyina banyabire bassebo okkirize enteekateeka eyo yabo Madam President, all protocol observed. Erinnya lyange Nzeruho wa Sebina Javiira, mbaka omulonde owa Nyendo Mukungwe okuva mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Umula Mirembe Mwanyinaze Nabeyaza. People power, our power. Nze Kizza Hakimu Sawula, ekibiina kyansindika Nunule constituency gye bayita Bukoto South eyalimu Dr. Kagabo Twaha era nabinonera. Mukama Katonda amuwummuze emirembe. amiina. People power, Your Excellency, yenze Luyimbazi Nalukoola owa Kawempe North Constituency. Mukama wange katibi nnyo taata, bw'ola bulamu mwannyinaffe ono kitubuulira ffe okubeera mu bulamu obuli papaasiivu obwekiruubirirwa, nga bw'oba olina ekigambo eky'amakulu eri ensi eno kyogere kati kuba tewali budde nekibuli teri abuusabuusa nti abadde akaayanira obwenkanya, enfuga ennungi n'eddembe ly'obuntu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Our Excellency, under NUP leadership, life is not measured on the number of years you have spent on the earth planet, but it is measured on the impact you've done to your community and the number of lives you've touched. Helen Nachimuli, thank you for living an impactful life. Zambari Blossom Kasa is my name. Thank you very much. National Inspector. People power, our power. Madam President, erinnya nze Kadabi Jimmy, MP owa Buyikwe South Constituency. Tutuusa okusaasirako abantu b'e Buyikwe olwa Honorable Nakimuli wamu n'abantu b'e Kalangala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba omwoyo gw'omu